Safina nga kitalo nnyo n'ab'ekyalo kino banange nga kitalo nnyo okufiirwa omutuuze naye nga mu byonna byonna badde njagala kubanga ndi muyimbi badde njagala tuyimbe kana akayimba si just kunyumirwa naye tufunemu ekyo ekitujje tufunemu tubuuke tuzuukuke si we kiri bafuutu soja we muli njagala tuyimbe ffenna mbasaba tube mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abafuzi tuteme n'empende zikuze eggwanga eppya lino erijjudde amabavu saba twejjukanye ne Uganda effe kiddemu nti twejjukanye ne Uganda effe we are the country, we are the future, we are the change we badly need. We are the youngest population in this world, we stand a chance. We are the leaders of the future and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. Opima kuchwe tuli ochiraba we tuli siwe tuli na okuba Uganda. Hey, Uganda. Webase bambi. Hey, zukuka bambi. Hey, gwe ali omwana. Hey, gwe kati tata. Hey, gwe kati mama. Mukitegeera kino kigenda kutwala buli muntu mu mulimu gw'okola okulaba nga tukwatira wamu okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe. Wali abakulembeze abaavaayo ne bajereka nga sinaba kugenda mu maaso protocol observe Mr. President ba honorable member abakulembeze ba local councils namwe mwena biti byammwe ebyenjawulo. Lwaki nyimbye akayimba ako? Waliwo abakulembeze abamu abagenda ne bajereka ba foot soldier nti ono kinyozi edi mutwe kinyozi nze ndi muyimbi ne beerabira ndi mudongo ono wa boda boda tulina ab'enjawulo tumala obalonda ne beerabira nti no ffe ababawanika ne tubateekayo waggulu ne baddeeyo mu paliamenti abamu ne batandika okulya enguzi. Tubirabyeko waliwo omukulembeze waffe omu yalina ofisi gye yali atwala ng'emuwa obuyinza okutalaga eggwanga lino lyonna lyonna. Ye kennyini n'alambula amalwaliro n'alaba embeera y'amalwaliro naye mu kaseera akatono ako we yalina ofisi eyo baatuula ne banne ne bagabana ssente ezaali zisobola okujjanjaba maama wa Safina, ssente ezaali zisobola okuzimba amalwaliro amalala. Ate n'avaayo n'alaga nti no ye si mukyamu. Bannange okwogera oluzungu olungi n'okusiba ettaayi si bye bigenda okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe. Abantu balowooza nti nayogera nnyo oluzungu oba ayogera nnyo oluganda ne kiraga nti no kye kiraga okutegeera kwe. Mwe abatasobola kwogera byayogera nalowooza nti temugasa naye neerabira nti amaanyi g'abantu batuyita people power. Our power, people power, era kasatu mujjako amaanyi g'abantu abatakyalina kyagamba ggwanga. Batusanze nga twabuuka nga tulaba. Era njagala okwebaza President Kyagulanyi okuva mu by'okuba endongo budongo kubanga byonna yabikola mu ndongo. Ennyimba n'aziyimba okugezaako okuzuukusa obwongo bw'abantu naye nga tekimala. Naye n'asalawo asibe ettaayi ayambale essuuti abayingiremu abalage ekituufu. Era mwabirabye takkiriziganya na nguzi. Temwabirabye kati twagala tubeere ab'enjawulo. Tetwagala kukola ng'abo abatunyigiriza.
tetwagala tusindike bakulembeze eyo waggulu gye tubasindika ate ne batandika kugabana n'abo abatunyigiriza kubanga mu nsi yaffe Uganda tulimu ebiwayo bibiri abanyigiriza n'abanyigirizibwa gwe ogwawa buuza neighbor gwe ogwawa mu banyigirizibwa oba abanyigiriza kati ndowooza mukirabye iffe abasinga obungi naye nga batunyigiriza batono nnyo yonna yonna gye tuyise olaba bwavu naye nga abasajja bali eyo bagabana ssente mwabitegedde ssente parliament zekozesa olunaku already State House y'omukulembeze w'eggwanga si omukulembeze nenakigwanyize buli lunaku biliyoni 2 zigwa biliyoni 2 buli lunaku buli weziwera saawa 6 ekiro biliyoni 2 ziruma ku akaunti ye mukitegeera naye nga asobola okwerumya naga nti eno wiiki kaneerumye kale oba neerumyemu